teyina buyinza kuwaawo ne Mwanga Kivumbi bail, teyina buyinza kuwulira musango guno. Kati kitugenda mu maaso kwe kulinda oludda oluwaabi okukola okunoonyereza kwalwo omulamuzi asooka asindike ne Mwanga Kivumbi ne banne nga bwe bavunaanwa mu kkooti esobola okuwulira omusango gwabwe. Kakati bino bye beetawula bakomawo ne Mwanga Kivumbi ne banne bajja kukebera kulaba oba DPP ne banne bamaze okukola okunoonyereza babasindike mu kkooti gye basobola either okutandika okwewozaako oba okusaba omulamuzi abawe bbiiro. Era ne wano abaana abamu ku bakwata abasinga okwadde n'abakyala babiri abamu baali basaba kkooti bakkirize bayimbulwe kubanga abamu bayizi kkooti negamba terina buyinza kubanga ekola ekintu ki ekyo. So abaami basindikiddwa ekitalya ate abakyala ne basindikibwa mu kkomera Luzira. So ebyo bwe bityo bye byabadde endowooza ekintu ekyenjawulo kye twalabyeko reunion n'abyabufuzi ate nga ba lawyers nada team okuva mu NUP ne team eyabadde ewolerezaho ne Mwanga Kivumbi. So tulowooza nti it was a good start. Tomanya ebyobufuzi bya Uganda biyinza okufunayo a unifying factor naddala mu kaseera kano nga ketulimu otyo kinekyawo. Tulinawo amawulire amalungi olunaku lw'eggulo wayogedde ku ssomero lya Bamule primary school Koboko. Bali batya baganda banga munnange UNEB oluvannyuma lw'okulaba Sumulula yagambye okay kakati ekintu kino kyetaaga tukitunulemu. Bakyebenga kiri serious. Bakitunuddemu era ne basalawo okubeera nga bagenda kuddamu bagenda kumakinga ekibuuzo kyabwe ekya science ekyali kitaamakingibwa oluvannyuma lw'okusanga nga ebibuuzo bino mu ofiisi ya headmaster gye byali tebyakwatibwako era babitutte ku poliisi ne babikebera. Bwe bamaze okubikebera ne bakkiriziganya nti siiru zikyaliko bulungi nnyo tewali kyali kitampalingiddwa ne babitwala bagenda kutandika okubeera nga babimakinga olunaku lwaleero mpaka olunaku olw'enkya. Ekyo ekibuuzo ekyo ekya science kyateekebwako X abaana okusobola okuba nga tebayita headmaster abirigana mwagadde akasobola okukuuma relationship tatamala gatinkula bitamukwatako tinkula bantu betwagala abadde mu holiday asolobera mu relationship nga taginoonyerezako ebibuuzo bibeera mu office okumala emyezi emeka nga tamanya abadde mu holiday musajja wattu office naye abadde yagivaamu. So far ebiriwo birungi nti abaana bano bazzemu essuubi n'abazadde baabwe nti ebibuuzo bya bigenda okubeera nga biconsideringibwa nabo basobole okubeera nga bafuna chance eyingira senior 1 oba secondary kubanga okusunsula ndowooza abayizi kunaatera. Yes kunaatera bagenda kyobula bagenda kikola mu bwangu okutandika ne leero n'enkya bibeere nga biwedde then babeere nga babagatta kwabo ababadde bamaliriza nabo okubeera nga bafuna results. Abaana bano bangi 34 bebadde tebafuna kibuuzo kyabwe ekya science but so far well and good UNEB evuddeyo n'ekikwatamu. Thank you. Kale tugenda kwetoolamu ne bwe tukomawo of course tugenda kukomawo ne series z'entalo ninawo olupya. CDF oluvannyuma lw'okuwummulamu yakomyewo n'atandikira ku Dr. Chris Balyomunsi n'amukola manya bane wakangeri gye balwadamu olutalo lwabwe ngolinda daddi abeeko kyayogera tabiraba katukomawo.